obadde okimanyi nti Fulufiga ayagala kuduka wa President Museveni ne NRM addeyo mu kibiina kye era eyo atandike okwagira muyimbi munne Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wa People Power. Tukaniza ku mukulu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya eddoboozi bampita Ntambi Jimzo Rich Boy Maksudi Junior. Olunaku lwa leero nno bino byewuunyisa nti Fulufiga oluvannyuma okuba nti yagenda n'afumbirwa mu NRM obufumbo obutannamala yadde myezi 3 ate obufumbo ayagala kubuddukamu. Bino bye bimu ku points how Fulufiga joining atya NRM ate aduka atya mu People Power. Zali nnaku z'omwezi 23 August Bebe Cool akuba essimu akubira omukyalo oyo gwe bayita Jennifer Fulufiga ng'amugamba nti owaye nina wano omutema gwa ssente era njagala wegatte ku kibiina kye bayita Silent Majority ekinonyeza President Museveni akalulu 2021 era bingi byogenza ofunamu. Mukunkubira essimu Fulufiga yamuddamu ebigambo bino. Fulufiga yagamba Bebe Cool nti oluddewo mu People Power gye mbadde ndaba ennaku omusajja Bobi Wine mukopi ekiteetaagisa nti omugati agulya na famire ye famire ye ne bakyaliba batonotono ffe nze buli bukyanga ne gata ku People Power sirina kalungi kenfunyemu. Bebe Cool amugamba nina ekisawo kya ssente njagala ove ku bantu abakopi ojoininge Silent Majority. Bebe Cool amugamba nti Fulufiga agamba Bebe Cool nti nze nakkiriza era ndiwiringa okujja n'akasente ngenda kukalya. Kati Bebe Cool amala okuva ku simu amugamba nti aba akyali ku simu ng'amusibula amugamba nti naye Fulufiga nkumanyi weekyusa ne recordings recording y'essimu nkurecordinze conversation gye tubadde twogera. Jennifer Fulufiga n'agamba twali tabu. Wayitawo wiiki emu omukulu Bebe Cool n'akwata Jennifer Fulufiga kwogata buchamani ate nga waliwo abayimbi abalala baaliwo Catherine Kusaasira n'abatwala ewa President Museveni oba mu State House. Bano nno weeks ezaasooka mbaali baliisa buti nga tebapapa. Abakulu bano baafuna ebitiibwa nga batambulira mu mmotoka ezeefaananizaako n'abakungu ba gavumenti. Buchamani yava ku muggo n'afuna Noah n'afuuka pulezidenti wa Geto omutongole era nabwe kityo oluvannyuma okumiitinga President Museveni pulezidenti n'abagonomolako agafa ag'enjawulo. Buchamani yali pulezidenti advisor owa Geto era nga bino ebitiibwa pulezidenti yabimuwa. Omukulu omulala gwe bayita Jennifer Fulufiga ne bamuwa naye ebitiibwa bye ne bamuwa presidential advisor oba ku butale era ne mu Geto omukyala ate nga Catherine Kusaasira ne bamuwa presidential advisor ku Kampala naye waguddewo nabe. Recently minister yavuddeyo n'agamba omukyala akwasaganya ensonga za State House financial department eya State House yavuddeyo n'agamba nti nze mu bajeti yange sirinaamu omukyala gwe bayita Fulufiga kwogata ne mukyala munne Catherine Kusaasira ate nga mu bajeti yemu nze ne Buchamani simumanyi. Bino nno byaleetedde omukulu Fulufiga oba omukyala Fulufiga okutandika okutankana future ye mu NRM. Bino Fulufiga bwe yabiwulidde ate nga bulijjo abadde yita mukungu wa pulezidenti yakwatibwa n'embiro kwe kuddukirako awo mu kabuyonjo yabadde okumpi. Yavuddeyo ng'afunye amagezi ne solution. Fulufiga
yagenze nakubira kyaliwe Bobi Wine n'amugamba nti taata nsaba byonna ebyatuukawo tubiteke ebbali, nkusaba onsonyiwe, njagala nkomewo mu people power because bali nategedde nti abasajja ba NRM bayuza wetwogerera full figure ayagala kuduka mu NRM. Simanyi oba omuntu asobola okukolera NRM emyezi 3 naddukayo justify ku ssente n'omutitimbe gw'ensimbi abakyala abo n'abakulu abo ze babadde bayirira esente ezitaliko accountability. So full figure boba odduka mu NRM manya nebigenda okuddako mu yero tebijja kubeera the same. Bino n'ebirala byoba olinda mu mawulire gaffe agaddako. Nsigadde ntambi jimuzo subscribinga sharinga tubeere nga tukwatagana. Bye bye.